abasoga bayinza oba bakyusa bayibuli yaffe okulira kyalusoga kati bayibuli egamba nti bakaaba ne bava mu kukaaba ne basikondoka bwe yandigambye egamba etya eyegamba etya ne bamuliririra ne baliririra wano waliwo omwana yiziti mukonjo omukijaga ayiriririra osobola kwegamba ne baliririra Katonda omulungi yeebazibwe. Kakati waliwo abantu abayagala Yesu ne batambula ne Yesu ne bakaabirako ku Yesu ne bava mu kukaaba tukirekereyo ne baliririra ne bakola ki awo nawo vaayo tuddeyo gye twabadde nze ngenda kuzuuza olwaliyo ninga ebyomalikwa byaffe ebiri best byo twabitegese dda bwebiri. Katonda omulungi yeebazibwe. Waliwo abantu wali okaabidde ku Yesu babekanga ali okaabidde ku Yesu mukaaba lwa nnaku yammwe ebizu ne tukulaba ng'osaba n'okaaba amaziga ne gatulukuka ne bagamba oyo nno leero alina ebizibu bingi. Bano bo bakaaba nga tebakaaba lwa bizibu naye nga bakaaba olw'omukwano gwe balina naani. Bayibuli egambye ne bava mu kukaaba ne bayiririra buyiririzi. Wali okaabye n'ova mu kukaaba n'osikondoka kibategeeza ne wayita ennaku bbiri ng'okyasikondoka kitegeeza wakaabye nnyo. Katonda omulungi yeebazibwe. Bakaaba ne bava mu kukaaba amaziga ne gatandika tonnya ng'eddoboozi liweddeyo gatonnya butonnya bakaabiraani Yesu. Katonda omulungi yeebazibwe. Mulokole gwali wano n'awandaba n'awampulira. Waliyo akadde n'otuula wansi n'ofumitiza ku bigga ebyakuba Yesu n'okaaba. Kikyasoboka. Olwale tukaaba lwa bino bwe kambabulira obulokozi bukyuse. Obulokozi bukyuse obwaffe abababuulira oba ababasomesa nammwe mwennyini abajja gye tuli. Katonda omulungi yeebazibwe. Kizibu nnyo guno omulembe olaba omuntu alina courage esobola okusanga enkeera nga waliwo omuntu agudde wali n'amuyitako omugamba otya ng'agenda kaabirira gw'ataalaba. Kisoboka. Katonda omulungi yeebazibwe. Haleluya. Mbuuliza nemba nti osobola. Katugendeko mu kitabo kya Peter ekisooka oba Peter ekisooka essula 2:5. Peter ekisooka 2:5. 2:5. Ng'ani akaaba olaba omwana omukunyamiggo n'asigala nga mugumu naye akaabe ku lwa Yesu. Abaana bammwe ennaku zino balaba firimu ezibanyumira zakutta omuntu bamugyeko omutwe n'osanga kana nga katonga kakanudde amaaso kalaba batte ebyo kati ye training gye tubawadde. Katonda bulungi yeebazibwe. Takyasolako abalwoli aluma tekikyatiisa ekyo tekikyatiisa. Ne gemu ze mbawa ku masimu gemu ze mbawa ku guudi zakutta. Tewaliwo gemu ya kisa teriiyo. Kizibu osanga firimu kati ku TV yo ng'eraga firimu yonna erina okubeeramu eŋŋuumi teke okutta okunyiga werinda lwali kunyigira mu buliri. Yibiraffe Yesu omulungi yeebazibwe. Haleluya. Before wano nakakola interview ku baana omwana yaŋŋamba ewaffe ekitutama kiri kimu. Mama buli kadde atuteerako ennyimba simayiza abalokole buli kadde ebyakutendereza kusiiza ne mugamba muba mwagalabirwa. Twagala tuleko ku bashiba babeera batya mupampa. Omwana nno ng'aŋŋamba muto twasekera wano n'agamba anti bituuka ne bitama wamma tusomera wulirawo